Okumala ebbanga kati kyenkana lya wiiki 2 abavubi ku nnyanja Nalubaale ne Kyoga n'abo abawangalira okumpi n'ennyanja zino kakotadde n'abantu ba bulijjo abawoomerwa ebyennyanja emitima gibadde gibeewanise ng'eya buliro ow'olugambo. Entabwe ebadde eva ku kika ky'ekyennyanja eky'empuuta mu nnyanja zino zombi okutandika okufa zokka na zokka ekyaleetera ekivundo okuva mu ezo ezifudde okwefuga empewo. Kino kyawaliriza minisitule y'ebyobulimi n'obuvubi okusindika abakugu baayo okugenda ku nnyanja zino nga 5 nenga 9 omwezi guno okuŋŋaanya obujulizi omwali ebimu ku byennyanja ebifudde n'amazzi mu nnyanja zino bibayambeko okuzuula ekivaako embeteza. Fish and water samples were picked from different landing sites and taken for analysis at the 3 labs listed here below. Directorate of Government Analytical Laboratories for Toxicology. 2. National Fisheries Resource Research Institute Laboratory for Algae Analysis. 3. National Animal Disease Diagnostics and Epidemiology Center, NADEC, for Pesticides and Residue Analysis. Kati olwaleero ebivudde mu kunoonyereza ebyanjuddwa eri eggwanga ku ssengejjero ly'amawulire wano mu Kampala. Bangi baali balowooza butwa wabula kikakasiddwa okuva eri ateekerateekera minisitule y'ebyobulimi n'obuvubi Pius Wakabi Kasajja ng'obuzibu bwe buvudde ku byennyanja bino okusalibwako omukka gwe bisogwa oxygen nga kino kyesigamiziddwa ku nkyukakyuka y'obudde. Tutegeezeddwa nti empewo eno bw'ebadde ejja ebadde etabulatabula amazzi g'omu nnyanja ne oxygen. Kakati nti ebadde ebeera nti efuukuula amazzi ago bwe gafuukuula oxygen n'abeera nga tamala bya nnyanja bino empuuta era ensonga lwaki bibeera bifa. Era mwawulidde embuyaga ezibadde zigenda ku mazzi okwo n'enkuba ebadde etonnya kuba tubadde tulina kubeera mu musana enkuba yatonye mu kifo kyebadde mu budde bwetalina kutonnya. Singa mubeera mulina ebbugumu obunnyogovu ne bujja omulundi gumu mufuneeyo empewo kyekireeta storm era kyekireetedde nti amazzi nago geefuukuula nebibeera nti no oxygen yakendera mu mazzi tusuubira kyekyaviirako okufa kw'ebyennyanja kuno. Wabula agumiza abantu obuteeraliikirira kubanga guno si gwe mulundi ogusoose ekintu nga kino okubeerawo ku nnyanja zino newankubadde ng'agamba eky'omulundi guno kisinze egyasooka. 2018 Kisumu Kenya ebyennyanja byafa nnyo n'okusinga wano ku kyetulabye lwa nsonga ze zimu. Mu Tanzania nayo kyabeerayoko omwaka gwesijjukira bulungi era ekintu kino sigamba nti kipya buli mwaka kibeerawo okuggyako nti ebyennyanja bibeera bitono ebifa. Newankubadde ng'okunoonyereza okwakavaayo kulaga ng'ebyennyanja bino bwe bitafa butwa abakugu bategeezezza nga kuno bwe kutali kwankomeredde nga bwe batyo balabudde abantu obuteetantala kuli ebyo ebifudde wadde ekitundu ku byo gamba ng'ennuuni nga n'oyo yenna anaasangibwa ng'abitunda naye wakugulibwako emisango wamu n'okusibibwa. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.